bulijjo mutugamba nti Bobi Wine papeti w'abazungu naye kati kyembabuuza musattira ki mwabatali bulijjo mwogera bye mwogera nga you are excluding yourselves obutaba bapapeti b'abazungu naye okuva omusajja Senator Jim Richi. Breaking news wetuukirira ssaawa zino eno olutalo olw'amaanyi olubaluseewo mu State House ate mulowooza tebatandise okwekuba. His Excellency Robert Kyagulanyi yavaayo n'abagamba kabeera kadde era ndowooza tutandise okubeera nga tubyerabirako oyinza okumbuza ebiriwa wetulokalire naddala gwe munankyukakyuka naye nga tetunnagendayo yongera okujjukiza vidiyo eno soko gimbeleka like bwomaze subscribe nga hawegatte ku mukutu gwaffe guno olunaku lwaliro nga bwe nkugambye olutalo olw'amaanyi olubaluseewo wakati wa Kabanda wamu ne First Son in-law amanyikiddwa nga Lwabogo batandise okubeera nga batambuza propaganda oba sina propaganda wabula olutalo lw'amaanyi bano abasajja abeekubye wali ku X nga bagamba nti no omukulu Abongo ayogera n'Abamerika era ayinza okubeera nga akolera His Excellency Robert Kyagulanyi kubanga ne kati mpaka ne kati tebanaba kubeera nga abamukwata kitegeeza intelligence gyali mu kubeera nga akozesa y'amaanyi nnyo bino besi byakwogerera nyegosokoleze up to boss nga akunyumiza olutalo wamu n'obutiitizi obuli wali eri awo wenyini wenkugambye sokola bulijjo mutugamba nti Bobi Wine papeti w'abazungu naye kati kyembabuuza musattira ki mwabatali bulijjo mwogera bye mwogera nga you are excluding yourselves obutaba bapapeti b'abazungu naye okuva omusajja Senator Jim Richi we yakola tweet eyo abakulu basattira musattira ki lwaki temuyimirira ku kigambo kya mutamivu wamu lwaki temubiyimirirako laba ono ambassador wa Uganda to the UN bali eyo bali mu kwetema maganzi akasinza okunyumira wali eri awasemba we yagambidde nti nabina bijja kumala bigwe we have weathered so many storms tuyise mu muyaga mungi kitegeeza naguno gujja kuyita namwe mwakkiriza nti omutamiivu yabasinkuulidde omuyaga abatali bapapeti b'abazungu mwandiyimiridde ku kigambo kyammwe Uganda is very rich esobola okuyimirirawo awatali bazungu era mwe temuli bapapeti Bobi Wine ye papeti musattira kikyembabuuza oyo omwana oyo bw'ataave ku bwenge essaawa eno ali mu process agezaako okwanguya amagenda ga kitaawe bwebanga bibadde bikeereyekeereyeemu abitaddemu kye bayita bisura taata yanguwemu okusibamu obwo bwagende ekintu kyonna kati kambabulira ekintu kimu temwewuunya okulaba nga Museveni akedde ku makya mutabani we n'amukolako lishafu n'amujja ku bwa CDF kubanga anything that threatens entebe gye yabba tasaagamu tagezesa yasinga okutya oyo golaba mutiitiizi kati temwewuunya okulaba nga akoze eki ng'akedde ku makya nga kitabani kyakikoze eki akijje ku bwa CDF ng'akitadde ewalala okugezaako okukola damage control nze mbabuulira naye nga kyembagamba ebigambo bino abasajja babadde babalaba nga omwana atakula wana atakula wali nga baagala atakuleyo olutakula olunaabawo ensonga akaseera ne bwe kanaatambula katya abo kasita batandika ensonga kasita bamala okusongamu olugalo oti mukwana towona mugende mumunoonyerezeeko yo Jim Richi mulabe influence ye ate is sleeping on the good side of Donald Trump on the good side of Donald Trump ate Trump ebyo byayagala kati ojja kakasa amugira mu bugizi ati nti owaayi ojja kuwulire bebavuba musaaga omwana yatakudde yakatakula wana atakula wali tweet osangula zaaki oba oli musajja nnyo oba toli wa Jeno wa Biyenje tweet osangula zaaki twagala omegganeko ne bebayita abasajja fa ku bino byolumba abakazi abali twagala olumbe ku basajja abali mu weight tukakase nti ono Jeno ddala akaluba eggodo si kubeeraawo ng'oli Jeno wa Biyenje onyenya banafu twagala onyenye ku bebayita abasajja tweet tozisangula why do you apologize nga nange TikTok namba Lujega sisobola kukola post nenjijjayo sijijjayo nsigala nyimiridde ku kigambo kyange neŋŋamba ayina kyayagala okunkola kinkole kubanga mpulira nange wendi neewulira eryanyi kati nawe yeewulira eryanyi ayina emmundu azikulembera zonna twite jayo zaaki why do you apologize abakulu basattira ekyo ekyana ekyo bagenda kukeera ku makya nga taata waakyo akijja
ebyo nno nga tubitadde ku mabbali nkugamba olutalo lubaddewo lw'amaanyi nnyo ate mulowooza omukulu injiniya Balimwezo naye ebibye abaana b'enkyukakyuka bagezaako okubeera nga bakutemeratemera ensonga lwaki bamutabukidde. It is not just a mere video wabula mulimu bingi ebyokuyiga. Omukulembeze wo tasobola kubeera ng'ayisibwa bubi sayidi yeeri nga batana abantu gwe n'otula nabo n'onyumirwa n'oseka nabo, ekyo kiba tekikola ki kiba tekikkirizika ne mu rules of political parties. Wano bwenyini wenjagala nkubuulize gwe oli ku sayidi yani Balimwezo okuseka nabo oba ayina okunyigamu nga olaba aba MPs abalala abatavuddeyo. Bannange mutegeere ensonga gye tulanga Balimwezo nti ensonga ya ddala. Muve mu byogamba simanya omukulembeze abadde amusabira bwati mu kyaki. Bannange wano we tuli si wa kusaba. Kuba tasobola kuŋŋamba nti omuntu Pastor Kayanja yamusabidde. Bulijjo tamwogerangako omusajja. Yakyogedde lwa Balimwezo nti waali. Ate n'ekirala ekibuuzo okumbe bano abasajja bali kyekimu. Balamu bulijjo nga tasabira Pastor Kayanja. Bulijjo tasabirayo. Kitegeeza Balimwezo teyagudde bugwi okugenda Pastor Kayanja okusaba, teyagudde bugwi. Kitegeeza yamutegeezaako nti ku lunaku lwetu nzija okusaba. Gwe yategeezaako omusajja kirabika n'oli naye n'ategeeza kuba NRM nti bannange wabeewajja ono gundi ne gundi agenda kujja. Era Balamu najja n'abeerawo. Balamu bulijjo simulaba nkuwa Pastor Kayanja. Simulabangako. Kyova olaba tuvunaana Balimwezo lwaki ogenda mu kyaki essaawa eno ng'omukulembeze waffe tetumanyi gy'ali. Mwegasse n'abantu abo bonna ng'emwegasse nabo. Bali eki? Bali kintu kimu kyoba tukyagumiza ekintu ekyo. Bonna bali kintu kimu abo. Kuba tasobola kuŋŋamba nti musabira omukulembeze ng'ate otudde ku sayidi ya Katonda. Katonda gwamugamba munnange ono muleke, munnange tukole bwe tuti. Nojja n'oŋŋamba ate wetudde eno wansi mwe ate tusabire ono ate nga ggwe atula ne Katonda osobola omugamba ekintu ekyo n'akikomya. Pastor Kayanja obeera ne President Museveni, mubeera mwenna, mubeera naye era ne Kalulu nga bakalangirirako eggwanga. We mwamaliriza mwagenda ewa Pulezidenti, mwagendayo ewa Museveni, mwagendayo ne muli ekijjulo ne mukola mutya ne mumale ne mukomawo ne mulyoka muzunza amaganduula nga bali eri bakitaffe mu nkwe nga bazunza amaganduula bagaze emagere. Mukitegeera kati mwe kennyini mwe abasobola okugamba omusajja ti munnange omuvubuka muleke Kyagulanyi, kuba kati mumuyita muvubuka muti okiyisa mukamwa nti Pulezidenti oba Principal muti okyogera n'abireka. Kuba Museveni senga agamba saagala kuddamu kulaba muntu yenna yenna akuba muntu, tewali wa security yenna yenna asobola kuddamu kuba muntu. Eyo oda ya mukulembeze wa ggwanga gy'alina. Kati gwe kennyini tosobola kunnimba n'olunaku n'olumu abantu ne banaavaayo kakadde nga bakuwolereza, tosobola kutulimba okwegatta n'abasajja abo. Sala kije musaba kale Katonda yayina yawa oda nti abasirikale abo mubakube. Katonda yayina oda egamba nti abo buli ayogera mumukwate, abo nti buli akola bwati mumukwate. Kyoga Katonda yabikola. Katonda si yabikola wabula abikola gwobeera naye, gwotuula naye, gwotuula naye. Babbalamu bennyini be bagula abantu baffe bennyini booli nabo. Saala kyeyo gye mwagala esukkaawo. Gye njagala okubuuza, saala kyeyo esukkaawo. Kitegeeza okasasiro omuntu tunoonya bunoonya strategy bwe tukolamu ekintu kyaffe tulabe ng'omukulembeze tuggusa ekintu kyaffe. Muve mu kusiriwala busimanya mbwamusabira kuki.
wano we tukyali tetukyali ku ssaala essaala tekyasobola kubanga abo bennyini be batuukirira omusajja be balina amaanyi omugamba be bagalina kati nze nkusaba eki